kati nga wabaddewo obutategeeragana. Mulama mukulu ogw'okwebuuza. Buli kibuuzo wekikujjire buli kibuuzo bwe kikujjira mu mazima ne mu nnyonnyoka yaakyo ebeera ntuufu era kibeera kya mugaso okubuuza ebibuuzo mu mbeera ng'eno gye tulimu. Ddala tubeera tunoonyereza kuzuula mazima. Tusobole tetusobola kubuuza bibuuzo bya kisiru ku mbeera eno gye tulimu. Tunoonya okumanya amazima. Lwaki abantu baffe battibwa? Tunoonya okumanya amazima. Baani ab'enkwe? Tunoonya okumanya amazima. Abannanfuusi baluwa? Tunoonya okumanya amazima. Lwaki ffe bannannyini nsi ebyobugagga by'ensi yaffe tetubirinaako buyinza? Tunoonya okumanya amazima. Lwaki abaana baffe bamala okusoma tebafuna mirimu mu nsi yaabwe? Tunoonya okumanya amazima. Lwaki tukolera ku nkola engwira? Sabbiiti ewedde twayogera ku Buganda, twayogera ku Baganda abatandise okukunga abantu okukuba akalulu ka 2016 mbu bakyuse gavumenti batandika bukyali. Kati Omuganda wooli tosumagira siyaasa y'omulabe ejyagitandikirawo okulaba nga yeetegekera ekinajja mu maaso okulaba nti alekawo emisingi egy'obusobu naye nga kitandikira mu mbalwa mu bantu bebeeraliikirira, mu bantu bannannyini nsi, mu bantu abalina eddembe abayagaliza buli ggwanga lyonna tubeere wamu. Kati kyekiseera Abaganda batandise okukunga abantu. Genda ku malediyo owulire buli kye boogera. Kino tukikola ku luno tajja tuwona, ku luno lino etteeka limukwata wali ye Kawenke n'asirise akwata ne ku mimwa. Abagamba bumbawo omusala mu paliyamenti abo mubawe boogera ebintu bamukolere ekkubo. Omuganda zuukuka. Akalulu ka 20 mbu bakyuse gavumenti. Naye tusooke tutunule ku ndowooza ya Museveni. Omanyi ye akasukayo kamukamu. Banne ne bamugamba atanka okasuzeeyo kaaki oba abagudde eddalu. Omanyi omutwe kati guli munnaaka. Lwaki okole wali mazeko nti anti omanyi nze kamanda ine chief mu kisalira amagezi ngeri gye mu kirongosaamu. Owulidde? Naye ye Museveni akuwa vision oba version. Akuwa vision ye ey'omwaka bulira oy'omwaka 24 okuva na leero okuva na weeks oba mwezi guliwe yakyogerera akuwa obutangavu baba okola ekyokulabira akuwa obugazi bwakyo obw'emyaka 24 Uganda bweneebeera. Nyingizawo ekigambo Uganda bweneebeera. Kati bonna abayingidde mu kiguumaaza. Museveni akutegeeza mbu tewali muntu waggwanga lye ajja kubanga akola ng'ate mazima bw'oba oliisiza ebijanjala empiso kijja okuba akugambye gwe Omuganda wooli kilwaki agamba bw'atyo ojja kuba toliiwo gy'empeka enjeru zonna aziggyemu.
Yemyaka gyalina tunulira Nambozo oyo tajja kubaawa, tunulira Lukwago oyo tajja kubaawa, tunulira Kyanjo. Naye ye nga waali bamukulirira Kaliba. Akutegeezezza mbu tewali muntu wa ggwanga lye ajja kubanga akola. Bajja kuba balya ku byabugagga byabwe bye banyaze n'okutemula Abaganda. Abaganda bonna baweddewo. Babawo obutwa, babakuba ebiyiso, abakazi we bagenda okuzaala, n'abaana bamugjamu, ate n'ebindi balaba oluze lulungi, ne bamuba ekiyiso, ayinza okudda engulu ate Mukama Katonda n'amusaaza, kati katumuttire eddala oyo aveewo, tumweraliikiriddemu, abadde mugimu nnyo. Byonna biri omwo. Wawe batali. Mu masomero, mu yunivasite, mu malwaliro, mu butale, mu basukuma ebigaali, mu custodians, mu nnyanja, buli wamu wonna abayingiddewo naye nga balingiriddewo mu ttaka lya Buganda. Ne tubategeeza oyo akwadde ekyokulabirako eky'emyaka 240 gwe musuubira okuggyako n'akalulu. Twerabidde nti yagamba nti kwota pini eyingira na Nnyondo. Era ogikola ki? Ogikuulamu na Nnyondo. N'akugamba nti akalulu tekayinza kunjija mu byabufuzi. N'ayongera ekipapula, akapapula obupapula. Gwe n'osimba, leero simanyi ani, oba bidandisa lyo oba simanyi otunu, oba baluwega mujje. Bannange Abaganda tuzuukuke. Tutunulire ensi yaffe Mukama Katonda gye yatuwa. Omusajja akutegeezezza ng'ajja akulayirira ebintu ebituufu. Alina ebyuma n'akugamba nti kwota pini yayingira na Nnyondo eteekwa kuvaamu. N'akuwa nti ekipapula nawe nze nina muntu gw'ondeetera ekipapula onjija ku bufuzi. Nja kubabala bubazi muve ku Bobote bali ng'agenda okubeera Bobote nalina bingi bye nali njiga. Kati tulina okufungiza empale. Abantu mujje gye tuli, mudde eri amazima tulwanirire ensi yaffe, mujje tugende tukyetebe tubategeeza. Ffe emirimu gyonna twewaayo okubeera nga tugikulembera, tugikole. Entegeka weeziri, tonyooma n'eggongolo libojja. Gwe gw'osuubira amaanyi nga yeeyogerako nga talina. Naye mujje ku mazima tulabe entegeka eno kyegenda tutuusa nga tumaze okusomesa abantu ebitabasomesebwa bye balina okwetaaga okubeera nga balina okubitegeera babimanye. Tuyimbira olutalo wano nga buli Muganda yenna alweyunira ng'amanyi kyakolerera abaana n'abazzukulu bw'ali batuuse. Ayi Mukama Katonda, oba bali mu bbulamu ekkubo awo waali basigadde ng'alwaniriddewo nnyo ne bagamba nti bannange tie sentamu yakuba emmundu wano abalabe baali gino ekkubo. Amakubo tulina gatuuma amannya gaffe, tulina gatuuma bikolwa bya nsi yaffe. Kikuddira amannya mazungu tetugaggye bunaayira. Olina agamba nti William Street n'ogamba nti laba omulalu. William linnya zungu, Street manya mazungu. Genda China anakuvuunira buvuunizi. Genda Japan abatambuddemu. Lwaki temuzuukuka abantu abatambuddeko ne mulabula abantu ne bamanya ekituufu? Twebuuzenga ebibuuzo by'amagezi Abaganda. Twesomesa ebitatusomesebwa nga by'amazima. Abantu bategerera mu ggwanga lyabwe. Ku mulembe guno ogulabuse tolabuka na kukoppa ng'ate okyakoppa bukoppi. Nene Kabaka waffe Muteesa tewaliwo nti yali badde n'amakubo. Buli Ssekabaka baffe bonna baali badde n'amakubo. Ensi yaffe Buganda nnene n'abazira baffe byebintu ebiwa okubuvumu, byebiwa okumanya omuntu, byebiyigiriza omwana. Naye omwana ojja omuyigiriza River Thames.
Gane nyanja lake baji nanja narubale baji kutwalako eyitibwa Lake Victoria. Twebuze ng'ebibuzo eby'amagezi tufunemu ekyokuyiga. Tumaze okubategeeza. Waliwo okwebuuza ebibuzo eby'amagezi. Nga tonnaguumaazibwa nakukuba kalulu k'otogenda kuwangula. Webuuza ebibuzo eby'amagezi. Nga tonnaguumaazibwa nakukuba kalulu k'otogenda kuwangula. Tusooke twebuuze era tweddemu mu mazima. Twebuuze era tweddemu mu mazima baganda bange. Ndowooza wooli wenna omuganda wooli. Kwata ku baganda bange abaganda. Abalina omuzaayo omuganda. Maama ne taata. Ddala mu Uganda. Mwali mukubiddwamu